Ebyongo bitadde ku bbali omuduumizi w'amagye g'eggwanga General Edward Katumba Wamala akubiriza abasiraamu okwongera okukolera awamu olwo lwe banaasobola okuwangula abalabe baabwe. Katumba Wamala okwogera bino abadde Bombo, ekimu ku bitundu ebimanyiddwamu nnyo abasiraamu ate nga birinaanye emu ku nkambi y'amagye enkulu, nga wano gy'agenze okulambula ku balinaana baabwe. Bano amagye gawadde abantu ab'enjawulo ebintu ebitali bimu kibasobozese okusiibulukuka. Ebisingawo ku ggule lino omusasi waffe Kabituwe. awamu n'abagenyi abakulu hajati bonna bagenzeemu omwaniriza ne basheekh atuuse ku basheekh bonna b'omwaniriza. When the government was going to do handed to us, divorce. Sharia. abatali wano nze mbalabira. Obutebenkevu bwe buli tulina kubukuuma bukuumi. Tewali mbeera yeraliikiriza munnayuganda wano. Tejja kubeerawo kubanga kasookedde n'okuva emabega eri nga tuli mu kulonda nga bakanga abantu embeera tewali agenda kwonoona mbeera ya Uganda. Ekyo tekijja kubaawo. This is Kingdom TV.